Well, ekitege ekisooka tosobola kubuuka mwala gw'otannatuukako. Mu Buganda batuuma erinnya lyo omusajja gwe bayita Tebeesigwa. Naye Tebeesigwa totuga mutuge. Omulinda n'amala okukola ekikolwa ekirala eky'obutali bwesigwa. So obutali bwesigwa bwabwe ekituufu tubulozezzaako tubumanyi, tunaabutuukako ogwo omwala tunaagubuuka. Naye ng'ebyokukola bikyali bingi nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi, both on the legal and political fronts. There is still a lot that we are able to do if they go against their own word. I think the gist of the meeting today was about setting the rules clear to everyone. One, to notify them that we have never broken the law, instead they have broken the law. Two, that they can only exercise what we call martial power, but not power within the law. We have never requested for authority and we don't need one, at least they conceded on that, and we agreed it's about notification. Secondly, streamlining the manner of communicating with them, that this time they agree, they will receive our letters properly and officially, so we are able to work together. And we're happy to work with the police to do what we are meant to do. One thing we are not going to accept is to do politics from the bush. So in the regulation, they can only regulate and facilitate and not frustrate. So we have looked at the law and also the practical aspects of politics. We are told them as a party we are registered to do politics, and we shall do politics and do politics the proper way. Apart from that, really we are good to go for our meetings, and we expect to find them on ground providing security. Of course, they complained about our people who provide services they are meant to provide. And we said, yes, we improvise because you are not there to provide those services. And we complained about and against being targeted as a party. In other words, that other people can do something the same way we do it. They are not on the wrong side of the police. If we do it the same way or even better, we're always on the wrong side of the police. One commitment is that we shall never be on the wrong side of the law. The wrong side of the police, as long as the police remains partisan, we shall always be on their wrong side. Thank you. Mamaze Edriga would do the translation. Kyetugambye ekikulu ekyatuleese wano okusooka twagala okuyuza poliisi okubeera n'ekifo ekiyonjo bwe kiti singa n'abapoliisi abalala wansi babawo omukisa okusulako bwe bati tujja tuwanya essanyu naye nga mbayozaayoza okubeera n'ekifo ekirungi bwe kiti. Ekyokubiri ekyatuleese ekulungamya empuliziganya yaffe ne poliisi n'enkola gye bakolamu emirimu. Tubagambye tetumenyanga ku tteeka era tetujja kuyiga, naye bo ne tubalumiriza okuba nti badde bamenya amateeka mu ngeri y'okulemesa enkuŋŋaana. Kyetukaanyizaako nti obuwabuzi bwabwe tubwetaaga mu kulungamya nkuŋŋaana zaffe kubanga zigenda mu maaso, so si okuziyimiriza kubanga etteeka teryabakkiriza kukola ekyo. Mubuuzizza kiki kye tuzzaako singa banaakola ekyobutali bwesigwa. Amakubo n'emiwaatwa gikyaliwo nnyo mu mateeka ne mu byobufuzi. Tujja kukola buli ekisoboka mu mateeka okulaba nti tubawaliriza okukola kye balina okukola, naye n'ebyobufuzi tujja kubikola ese tuba nga tetumenya mateeka. Tetujja kukolera byabufuzi mu nsiko gye batugamba mugende enkuŋŋaana muzikube ku ttale oba muyitire ejendi, kubanga ffe tunoonya abantu be tugenda okukubamu kampeyini mpozi n'okutuyisa mu ngeri y'enjawulo ku ngeri gye bayisaamu abalala. Bababuulidde aba PLD engeri gye babaddemu batabaalamu eggwanga, bajja ne mu kibuga ne batabaalira buli wamu. Badde ngenda kugamba ne bazungira buli wamu. Nzijukira nti ate ono yali kimuganye kati nange sijja kikozesa. N'olwekyo balina okutuyisa kyenkanyi n'abalala, si tuyisa bubi naye tulina okutambula emirembe. Tulina eddembe okutambulira mu nsi yaffe. Ebyo binaabiganye tunaakola ebiddako mu byobufuzi n'amateeka, naye kati tebinnagaana. Tibeesigwa naye bamuwaayo omukisa. N'olwekyo Tibeesigwa wa poliisi tumuwaddeyo omukisa oba oli awaddemu alimba omulundi omulala. Maybe just for clarification purposes, SG, operations, one Frank Mwesigwa, and together with other senior ranking officials, including the head of traffic and people in charge of operations at different levels. Chairman, agala kunga kwa omuvunaanyizibwa bwange kungira kibiina kyaffe nakungira nkyukakyuka. Abantu b'e Mukono
programu yaffe ekyagenda nga bwe yatukoleddwa mwenna mujje mu bungi muwulize omukulembeze wammwe ne programu y'ekibiina. Where our meetings have been frustrated elsewhere in the country, I think the party is going to sit and schedule a new program. Jiba tutataganyiza ne tutagenda tugenda kuddamu tukole programu ekibiina kibawo programu endala kutugenda okutambulira naye ng'enkya ku Lwokubiri tuli Mukono ffenna ate ku Lwokusatu tuli Masaka. Mwebale nnyo.